Abantu ba Buganda enkoko bagikutte mu okubemberera ku makubo wakati mu kusindogomya embuutu n'okusagambiza okwaniriza omuteregga mu ssaza lye ery'Ekyaddondo ku mikolo gy'okuntikko egya gavumenti ez'ebitundu. Ku ssaawa 5:04 ez'emisana empologoma etuuse ku mbuga y'eggombolola y'Eggombe wakati mu nduulu ey'oluleekereeke nga wanaasimbyewo omuti ng'ekijjukizo. Ene asimbye omuvule ku mbuga eno. Ssaabasajja olumaze okukkalira ku Namulondo asanyusiddwamu abaana b'amasomero okukosa n'abantu ab'enjawulo bangi. Mu kwogera kwe Namunsu ategeezezza abakulembeze nga beeyambisa omulamwa gw'obukulembeze obunywevu balina okuzimba obukulembeze obulimu okukkiriziganya. Obukulembeze bwo bubaamu okukkaanya. Bubaamu okukkaanya n'okuwuliziganya. N'olwekyo tebuba bufuzi kuba bwo obufuzi oluusi bubulamu n'okuteesa. So nga ffe wano mu Buganda tukulembeza nnyo ensonga ey'okuteesa. Ssemanda agamenya embazzi n'okuyunga wano wategeereza abakulembeze bwe bateekeddwa okumanya Buganda bweddukanya obukulembeze bwayo. Nga ffenna bwe tumanyi obukulembeze butegeeza okulaga ekkubo. Okulungamya n'okulambika abo b'okulembera mwenna musobole okutuuka ku ekyo kimuluubirira. Emikolo gino Ssaabasajja gye yasima gibeewo buli mwaka nga gibeera ku ggombolola y'essaza erisinze okwolesa enkulaakulana mu mirimu n'entambuza y'obukulembeze era nga wano essaza ly'Ekyaddondo eryanywa mu gannaaga akendo liweereddwa ebirabo olw'obuwanguzi. Wano Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga waviiriddeyo ne yeebaza abaateekawo empaka zino kuba kino kiyamba okuzza Buganda ku ntikko era wano n'awanjagira abatawangudde nabo beerwaneko omulundi ogujja. Mu ngeri y'enjawulo nkubiriza abakulembera amasaza agazze gakoobera okwerwanako okutuukiriza obulungi emirimu Kabaka gye yabatuma. Okuzza Buganda ku ntikko kujja kubaawo ng'ebintu byonna bituukiriza bulungi, ng'ebitundu byonna bituukiriza bulungi obuvunaanyizibwa bwabyo nga Ssaabasajja Kabaka bwe yabubakwasa. Era wano ku mikolo gye gimu omulimu asinze okwerwanako alondeddwa ng'ono abadde Bashir Mayiga ow'emyaka 28 okuva mu ssaza ly'e Buddu. Mayiga nga mulimi wa butunda e Kalungu Masaka atutegeezezza nti yatandika okulima obutunda ku yiika 3 wabula nga kati alimira ku yiika eziwerera ddala 9 okukosa n'abantu kati abeesomba ewuwo okubayigiriza ennima y'obutunda nga wano agambye nti kino kimwongedde amaanyi okweyongerako. Kubiriza abavubuka okuva mu kulowooza nti omuntu ssente alina kuzifuna ez'amangu azifuna mu betting oba mu kuzannya zaala, ekyo si kituufu wabula ssente entuufu okusingira ddala eri mu bulimi. Ate bwe tutuuka ku mulimo gwa Katonda gwo gwasusse okuba nti gusobola okugyayo omuntu mu kaseera akatono ddala. Ate ye Ssaabawolereza wa Uganda Oweekitiibwa Daudi Mpanga aloopedde empologoma
nga kati emirimu bwe gitambula kinnawadda ng'enzirukanya y'obukulembeze bagizza ku mitendera egisookerwako. Mu kukubiriza abantu okukola obutaweera mu kuddaabulula abantu ba Ssaabasajja mu bigambo byonna ebyenfuna ebyobulamu naye ate ne ku by'ennono okulaba nti nno tutuusa obulombolombo bwonna nga mujaguzo ajjula era ekyo tukyenyumirizaamu nnyo nti omwaka guno omwanjo gwa mujaguzo gugenda kweyongerera ddala ku lw'okubeera nti amasaza gonna galeese engoma zaago. Omukolo gwetabiddwako Namasole wa Buganda, abalangira n'abambejja, abataka ab'obusolya, baminisita n'abakiise mu lukiiko lwa Buganda, bannabyabufuzi ab'enjawulo n'abantu ba Buganda abalala bangi. Andrew Kagwa, WBS TV, Kyaddondo. Kayimba kagende maaso.